24/7. News in the Mirror. Media 24/7 tukwaniriza nate gwe Munnayuganda atulaba twebazizza gyonna gy'okoze egivaamu ssente ne gitavaamu so nga ate naawe akola obuweereza obutali bumu twebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo. Nze Rosette Nansamba tubeerawo buli lunaku natwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ku luuyi olw'eno olw'ebyobufuzi bingi ebitambula nga bw'ojja obigoberera ku mikutu gyonna egya TV radio wamu ne social media. Naffe tubaawo okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Olunaku olwali tulina omugenyi ow'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda era nga si mulala ye chairman owa PPP Mukulu Saddam Gayira. Yagenda otubuuzaako olwaleero n'oluvannyuma ate twongere okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Tova ku mukutu ogwa Media 24/7 kola ekintu kimu kyokka subscribinga, sharinga link, ate viewinga olabe ebigenda mu maaso kubanga ate bingi by'oteekeddwa nate okumanya. Mukulu, tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubeera wano ku Media 24/7. Yes. Ate naawe Rosette okunkyaza. We tuli wano tutunuulira ebintu nga bigenda mu maaso. Ennaku zino waliwo story ebadde etambula ey'abaana ba Kafeero. Enkutteko nnyo, manyi Kafeero yali mukwano gwange. Yes, yali mukwano gwange. Era nga bwe tusisinkana oluusi bwe mba ngenze mu kivvulu nga tayategedde nti bweri najja ng'atambula nangwako bw'ati nga nkolako effujjo lingi nnyo. Ayinanga olimba lwe yayimbanga nga lwa Yesu naye nga atambula n'akataasa nga kalimu amazzi n'olusansa kati ng'agenda agaba omukisa. Yali mu paati kakati nga akola ebyobupaatiri naye kakati bwe yatuukanga ku nze nga ntobya nankoleko fujjo nantobya mbwampa emikisa mingi kati eri abantu nga bakuba enduulu nga tebamanyi nti nno gwaliko akola ki amukolako fujjo amumanyi. Sinza nakulimba sibimanyiiko, yali mukwano gwange kubanga mu kiseera we yabeerera nga ali celebrity nga nange mbyobufuzi ndi celebrity. Kakati nga tubeera nnyo n'omwami bamuyitanga Mulindwa Muwonge. Kati nga ffennaawo kubanga nga mu kiseera ekyo nga bayinza n'okukola ekivulo ennakivubo nga kyabayimbi naye nange ne bansasula. Naawe ojja olabikeko. Oyo okujja ndabikeko nga bansasudde bannanze ne mu bulango. Ajja kubaayo. Katayimo ng'etuuka ne bampita. Ne banga ati kakati ajja abuuze ku bantu n'enzijja n'enjira bugizi nti enduulu n'evuga nze nkeera ne bansasula. Era mukulu Sematimba oyo. Peter Sematimba oyo. Pira. Y'omu ku basajja nze bensinga okuteekamu ekitiibwa nti ekitiibwa kye mmuteekamu amanyi kye bayita business. Ndowooza akola nga B'Amerika. Bwe mukkaanya naye nti zino gamba deal kiwedde teri kuwandiika. Ng'akubira simu gy'okima sente zo. So kaakati mu mbeera eyo gye nalimu yeya exposinga ku bayimbi. Nembamanya ba Fred Sebatta bakwano bange personally so bangi kabe bawalukaga abayimbi bonna abo bonna kati ate nabano bonna abaddako oluvannyuma ba Bebe Cool ba Bobby Wine bonna mikwano gyange. Ku nsonga ya Mukulu Kafeero y'abaana kiki ky'ogijjamu? Bonna watandise okututya abakyala nti abakala tuli balalamu. Kunze ensonga ki ezaali awo tuuka nti ffe twali tulowooza abaana bali over 20 bati beeni tulabako DNA ezaleese abaana tebanenya bakyala not at all. Era nenya abakyala nze gwe neewuunya gwe explanation ki gy'oyinza okuwa ezaala abaana 25 mu bakazi 2
abakazi bali kwega nkuwa kyakulabirako kubanga teriyo mukyala alina baana basatu. Teriyo mukyala alina baana basatu. Owulira omu babiri nga kitegeeza nti abaana abo 25 balina bamaama kumpi nga 2 oba 15. Kati gwe omusajja explanation ki gy'oyinza okuweeba yakutwala ku bakyala abo bonna ogenda ozaale. Abasajja tosuubira nti basobola tukola. Kati ki ekiba kikututteyo mu bakyala abo bonna? Kakati bwe nkyebuuliza ddala. Ase ogirina. Sigirina. Ase ogirina. Nedda. Gwe omusajja bw'oba wasalawo okubeera n'abakazi 15 atego. Bate atego. Ate abaana tebenkana. Byalinga mu question stand. Abaana benkana. Ojjukira nno muyimbi yayimba nti Masaka nazaala munnayigaga embale. Oyo naye mukwano gwange nno. Oyo mukwano gwange. Kitegeeza yatambulanga nnyo bw'ati nti bw'ayitako egindi ng'afuna waasu. Ati kaakati awo tonenya abakyala nenya ye. Kyenkugamba nti nenya musajja. Ye nange wentukira okukkiriza nti ono mwana wa gundi. Era kitegeeza nti oba wayagala ku musajja ono naye gwe bw'oba omwagala gw'oba tomanyi baayagala balala. Naye ye aba amanyi abalala baayagala. Aba amanyi nti alina gundi ne gundi bonna aba abamanyi. Kati gw'omanyi nti ye gw'oyagala. Kati abaana basigadde wa? Abaana mu nsi bajja kubeeramu. Abazuuliddwa nti sibamu. Mu nsi bajja kubeeramu. Abantu bangi nnyo bwe mulaba ku nsi kuno nga tebaakula na bataata baabwe tebaakula na bamaama baabwe. Naye nga bali very successful. Nyuma kitegeeza nga tomanyi kikakyo kituufu. Kasita ekintu kijja oba tokyalina kyakikolera. Ky'olina okukola kwekompozinga. In fact abo abaana kye bandikoze bo bennyini bakole family. Bano be baasudde abo be baasudde bonna bakole family emu. Nga family ebagata yabutaba na taata. Kati ekikanywa ali aba mukulu w'ekika. Bajja kumufuna bakoleyo family nga bwe munaakola sako. Bajja kubeera successful nga balina n'ekiba drivinga nga balina n'ekiba unitinga. Abantu abanjawulo baavuddeyo nga bawakanya ddiini. Naddala mulimu abaana buli omu baagamba nti ono omwana tasobola kubanga si waabwe. Omwana yamufaanana. Ekyo kyangu nnyo kubanga nze naawe n'ono bwe tuba twagala okulaga nti tulinako akakwate tusobola n'okugenda ku DNA nga tetukutte ku ya taata waffe ne twebuuza oba nze naawe n'oyo oba tulina oluganda. DNA bwe tulaga nga tetulina luganda tewaba nsonga lwaki tuziikulayo ne kitaffe. Kakati n'olwekyo nze ndowooza nti ebintu ebimu byetaaga kubeera resolved. Naffe ffennyini nga tuli ku nsi tusobola okubirezolovinga kubanga abamu kuffe kati nze omwana gwe nasookerako nti wange si wange naye teri amanyi olide naye namukuza n'asoma n'amala naye ensi emanyi nti wange okujjako ba close family friends ba close family be bamanyi naye mujaasi akola mirimu gye amanyi taata naye bannyina bamanyi nti ono mwannyinaffe naye nga bamanyi kaakati bwe baakula ne bamanya nti mwannyinaffe mu mbeera bweti. Naye kaakati ebintu eby'engeri eyo abasajja bw'ofa leka kubirekera baki baku nsi babisalewo. Gwe bisalewo ng'okyali muki mulamu ogambe nti noono ono mulina mu kiti kino na kino. Kasi ebyo obirizolovinga. Ne bw'ofa bajjayo bujja biwandiiko byo nga bamanya. Ate omwana gw'okuzizza okuva mu buto kankubuulire ne bw'aba si gw'omuzaala attachment gy'obeera nayo eba mpitirivu. Attachment oba na mpitirivu olaba waliwo bwana be batulekera awaka n'okakuza naye kaba katuuka nga mu kyokutaano ne bakatwala. Olya ng'oyagala kutta muntu akatwala. Olaba nga omuntu agenda okubonyaabonya omwana wo gwe gw'obadde okusa. Naye ng'ate nga tumuyinaako oluganda. Naye ogenda okulaba n'ogamba kati batwala waaki.
golabanga abatamulabirire nga gwe obadde omulabirira so kati attachment ne bw'oba ofudde ng'omwana oyo badde naye tewali nsonga lwaki tomuinvolvinga mu baana bo noga nti ono wange mu mbeera bweti ne bakitegeera era mbadde naye era ku estate yange alinako kino kati ebyo oba obisolovinze kale eyo story tubate tuyinza butajogerako ekisooka Gabi yali mukwano gwange very much so very much so kubanga kakati bano bandiyombye empakaddi waliwo baganda bekolerako DNA DNA tebagikolera ku baganda bo tebayinza abadde ogikolera ku jjajjaawo kuba ate jjajjaawo ayinza okuba nga si yazaala taatawo kati bagikolera ku taatawo yennyini kwe bagikolera so tebalina kyakukola ekyo kyalina okubeera resolved abaana ne bamanya naye nze abange tebakeberanga owange gwe ngamba ono mwana wange aba wange oba bamuzaalawo bayani yamuzaala teyamukima kati yafuuka wange anti bw'abanga amukimye naye nakkiriza nti ŋŋenze no problem naye okugamba nti no bagenda kumukebera kumujja mu famire ye gy'abaddemu eyange bulijjo baliwa nze oyo aba wange buli gwe nakuza era kale naye ensonga ya DNA wadde nga enako sayidi emu gyetaasa naye ate ekosa ereka abantu bangi mu maziga ekosa mmwe mulembe guli ogwa DNA waliwo yatabukiramu ennyo omusajja atwala abaana 10 ku DNA akomyawo omu mulala agenda okudda bamugamba tozaala bagenda mugambira eyo ne walukagga naye yabakebeza akomyawo nga basinga okwagala sibeera waliwo n'omwami eggabe eyo oba yatwala 25 yazzaako 11 olwo yagenda ne bamugamba munaye tozaako inaako naye ne mulindwa mwonge mukwano gwange naye era yalina bangi nnyo agenda okugira kuti ng'abalala babatutte ndowooza okuva edda abakyala temuli bangu awaaye naffe katweteekeko mutuluba eddala tuddeko ku nsonga ezigenda mu maaso naddala kuludda olw'ebyobufuzi ndazitwalira mu nsonga za ddembe lya buntu ennaku zino engeri y'abantu gye bakwatibwamu for example tutandikire ku way back ku Dr. Kizza Besigye n'ensonga ze ziri mu kkooti n'amateeka we n'akwatibwa recently n'amateeka wajja okuwolereza emisango mu ggwanga ne bamugaana okuyingira Matakaluwa mugaana oyingira mu ggwanga tukyali awo recently ne Miriam Matende naye tamanyiddwako byali kwegamba ki ekigenda maaso mu ggwanga fe ababaddewo okumala ekiseera buli w'otunuulira bino weeraliikirira kubanga nze gavumenti ndabye eziwera gavumenti ya Amini nagiraba bulungi nnyo gavumenti ya Obote eya Lule n'engiraba ya Binaisa ey'Obote Lutwa naye buli w'otunuulira kati Uganda olabanga ekutte ekkubo eridde eyo gye twava olabira ddala ng'ekkubo lyekutte ate ng'erikutte steadily erikutte steadily nga eri ku paathi yennyini etambula egenda ekkirira naye kireetebwa ky'oyinza okuyita desperation omuntu ng'ali desperate nga alaba takyayina weyeekutte ndaba nga kyekiringa ekigenda mu maaso kaakati abali mu gavumenti bennyini bali desperate oluvannyuma lw'emyaka 4 abasomesa political science bagamba nti buli system lwerwawo efuna kye bayita political inertia egaga kakati eno system emyaka 4 gyetutte bino bye bivaamu etuuka n'ekiseera system eyo n'erwala amakiro gabanyi amakiro omukyala azaala omwana n'atandika okumulya
gwe bagamba nti omukazi yalwadde amakiro kati ne gavumenti etuuka ekiseera n'ekyo badde mbanji ekoma okulwawo etunuulira wali buzibu na bunafu etuuka ekiseera nga buli muntu emutya olw'okuba eba eruddewo emanya nti okulwawo kubanga gavumenti buli lwerwawo ennyo abantu bagikyawa nga tebalina na nsonga nga ne bwe babuuza nti n'oyo gundi lwaki wamukyawa naye nga yamukyawa nga tamanyi lwaki takyamwagala naye lwakulwawo ng'amulaba. So kati bino byonna ebigenda mu maaso bivudde ku gavumenti ku lwa mbuyinza kati eri desperate buli omu emutya buli emu emanyi nti buli omu tanjagala yagala kunzijjako. Is Miriam Matembe a threat to government? Nkugambye nti bwetuukamu ekyo ekiseera kati oyogera ku Miriam Matembe naye omuvubuka atambula nga talina kyakulya ng'atambula butambuzi awo gavumenti emutya era eyinza okujja nemukwata aida disodale n'emutwala naye ng'emutidde egamba ono atalina kyakulya ayinza okutufuukira ekizibu. Gavumenti kaseerwawo etya n'ekisiikirize kyayo esobola n'okukikubamu essasi ekisiikirize nga ejjukira bujjukizi nti kino kisiikirize kyange kakati kwe kutya kwe balimu okulwawo kwe kuleeta olumu pulezidenti wa Libya Gaddafi yagenda n'akyalira Jerry Rawlings e Ghana bw'amukyalira Jerry Rawlings amubuuza nti ewaayo Libya kiri kitya n'amugamba nti Libya buli kimu kyatereera and indeed nga buli omu ng'era bumwali mumanyi Libya ng'era buli kimu kyali kyakola kyatereera kubanga Libya kyogambe nti baali bakaaba nguudo togende nti baali bakaaba malwaliro si masomero omwana si mulimu ng'avudde ku ssomero bakusomesa n'ennyumba ogenda okumala okusoma bagizimbye weeri kati nga yamugamba nti buli kimu kyonna per capita income yali esinga n'eya Bungereza Gaddafi we yabeererawo kati akyali ewa Jerry Rawlings amubuuza kakati yewe n'amugamba buli kimu ewaffe abimwogerera nga bwe nkugambye kino kiri kitino n'amugamba nti ssebo nkubuulire nti tetereeranga Libya n'amugamba nti bw'obanga oyagala okumanya ntetereeranga ojja oddira embuzi oziteeke mu kisibo oziwe buli kintu kyonna ky'omanyi nti embuzi zikirya zikkute olabe nga n'okulya tezikyayagala naye bw'ojja oggulewo olabe bwe zitaafubutukemu kutambula kugenda n'agamba nti kati ekijja embuzi omumwozi wadde buli kintu kyonna zigende kitegeeza nti waliwo ky'otaazikoledde kati n'Abalibya bwe bafaanana n'amugamba nti ky'otokoze mu Libya totegese envaawo oyo your exit kaakati ssebo ebyo yabimugamba tewayita na myezi abantu b'omu Libya ne bafuuka ng'embuzi ziri ze baali basibidde mu lugo ne beekyanga nga buli kimu mwekiri ne beekyanga n'abazungu ne bajja ne babayambako Gaddafi n'afiira eyo mu ddungu. Ensonga si ya services ennungi. Bali abazungu kye baakola okugamba nti fugako oveewo ekyo baali baakirengera dda nti bw'ofuga emyaka 10 oba oyongeddeko oba toyongeddeeko abantu wabaawo sekishoni y'abantu ekukyawa. Naye nze ndowooza bannansi mu ggwanga lyonna baba basuubira nti twagala services. Oba tukoledde enguudo kuba zibe bakaaba kati ddagala mu malwaliro kati kankubuulire oli mukyala ndi mukyala omwami wo n'abeera awaka okuva ku makya mpaka lwaggulu ne buziba nemwebaka n'enkeera oli aba opinye n'ebbanga kitegeeza nti waliwo ebbanga ekyo lwe kibeererawo nga bukyali buto kati tayimu etuuka nga lwaki togendako mu basajja banno omusajja n'akutuulirira waka banno bavaako awaka ne bagenda
kakati olaba nti nakutamye okubeera awaka naye nga bbaawo kati ne society bweri tosobola kugyesibako kumala egyo myaka nawano olaba bwe twogera kati nze njogeredde emyaka aga naye nga ndi ku sayidi ya ludda luvuganya naye kati waliwo n'abali ku sayidi y'oludda oluvuganya abatakyayagala njogere kubanga nga balaba nga nza awoccupyinga space yaabwe and rightly so nga balaba nga awoccupyinga space yaabwe nti we bandyogeredde era nze ndiwo nze nina abantu bangi kuba mbeera nnyo ku gundi ezo legacy medias ezo naye nga ye gwe bawayeka omukisa kati abo nga bakulabye ebbanga ddene so kakati gavumenti olw'okuba ate yeeyina coercive machinery abantu we bagiraba ne bagikoowa yo kijjayo kiri kimu kujjayo mukono gwa kyuma gwe guno ogugenda mu maaso bale desperate balaba abantu babakyaye kakati baagala kubeerawo lwampaka ate naffe tetulina birowoozo bibafuula comfortable abali ku ludda oluvuganya kubanga kasomalanga okumanya omuntu nti ali desperate kakati olina kumuhandolinga with extra care kuba asobola n'okutulika nga bbumu osobola n'omufuula omutujju osobola n'omufuula omutujju kati abo buli we batutunuulira bagamba gundi oyo bwajja mu buyinza agenda kutusiba gundi ono bwajja mu buyinza agenda kutukola kino okusinziira ku ebyo ate bye twogera namwe obusagwa bungi kasi mukozesa obusagwa nga bungi balinga nabo nga bakola ki nga bongera okwenyweza nga babeera brutal bali b'oyogerako bye bakozesa kati mwe abali ku ludda oluvuganya musigala mukyali safe ate oyinza otya okubeera safe ku muntu ali desperate omuntu ali desperate abanga ate gye basazeeko omutwe ente bagisalako omutwe togiraba ng'esamba nnyo bweti naye eyo tteke nga yakkutte ebambi nnyo naye ng'ente eba egenda kufa kati neeno gavumenti bwe zityo bwe zibeera ezirwawo ennyo nti nno teriyo ali safe ng'ali mu opposition mu kiseera kino infact kino kye bagezaako okukola kati kyolaba kwata Lukwago kwata Kizza Besigye kwata ani bagezaako kuziba mumwa buli mumwa kulaba nti time wegenda okutuukira tujja kugenda okutuuka nga mu 2028 akalulu kubanga President Museveni akomawo mu 31 omutabani agamba nti bino bijje ku nze President Museveni agenda akomawo mu 2030 naye ajja kugenda okumawo mu 2031 ng'ono omutabani nga ffenna yatuzinzeeko emimwa yagikoze eki nga teri ayogera kati akalulu bagende mu kalulu nga be bagenze bokka okulonda kumpi n'okwesimbawo kati President Museveni afuuke president kanaamala okulangirirwa beppa nga dda lwakitula na Kisozi ng'omutabani atandika kurwaninga sho naye ng'agiraningira muye mu Museveni tanatandika kati atandika butandisi okutuziba emimwa naye tanatandika kurwaninga sho yennyini President Museveni akyagirwaninga era ebintu byakola bibeera blessed ne kitaawe yamugamba nti mutabani genda mu maaso oluusi tamugamba oluusi ariidinga omutabani ariidinga mind ya kitaawe namanya kino taata akirowoozaako bw'ati kiri taata akirowoozaako bw'ati ye n'agenda n'akiteeka mu nkola ojjukira bwe yayita abamemba ba paalamenti oba yabayita babuns oba yabayita ki yes baddiikuula naye kati ojjukira nga President Museveni agamba nti eyo paalamenti ne bwevaawo ye kennyini President ng'agamba nti eyo paalamenti terina makulu ne bwevaawo babeeramu point of order ye kennyini President Museveni ng'akyogera kati ekyo kiyayogera kyawukanirawa n'ekyono kyeyayogera ekyokubayita ba clowns kitegeeza baliwo nga bifaananyi tebalina baddiikuula
naye ne kitaawe agambye point of order ebyo era bikolebwa baddiikuula nga bwe yabyogera kati bakozesezza ebigambo bya njawulo naye nga kye badescribinga kintu kyekimu kati egambye nti areadinga mind ya kitaawe najja n'ateeka mu nkola oluusi bw'agenda overboard kitaawe amuyita n'amugamba nti awo wayiseewo naye we tunaatuukira mu 2031 ng'akalulu kawedde olwo ajja kubanga ye pulezidenti yennyini naye nga si gwe balangiridde kati ye alyoka ajje yeesimbewo mu 2036 so kati bino byonna babikola systematically okutuziba ebyuma naye ekyennaku kiri nti abantu mu nsi waliwo omuntu omu yagamba nti abagamba nti history repeats itself yagamba nti si batuufu teyeddamu abasiru be baddamu ebyo ebyaliwo abasiru bwe batayigira ku byafaayo ne baddamu ebyo byaliwo kati ne balyoka bagamba mbu ebyafaayo nti history repeats itself naye nga abasiru be bazze mu by'obusiru ebyaliwo so kyekyennaku ekiri awo nti abantu balowooza kati bo kye bakola mu kututya nti baluddewo nnyo ne batandikawo okwekegera buli muntu balowooza nti bajja kutusirisa bw'onoosirisa buli muntu ojja kuba owangudde naye teriiyo muntu yali awangudde basirise teriiyo bantu bali dangerous nga basirise kubanga abantu abasirise tomanya kye balowooza so kati mugenda kuresolvinga ku kusirika oba mugenda sigala nga mwogera ku threats ezitenda mu maaso no, abasinga bajja kusirika abasinga bajja kusirika kubanga abasinga tebasobola kuendioringa pressure n'ebyo ebintu ebigenda maaso nti bakwate bakutwale bakuteeka investment bakutwale myaka 2 nga bakutenga beesije no abasinga bajja kusirika nalabye embeera ya Lukwago gyalimu nga tesanisa abadde mulwadde okumala ekiseera kakati abamutwala kumpi balinga abamukondeming to death naye ng'ekigendererwa kyenkugambye nti bw'okwata Lukwago omanye abantu abasirika ne bagamba nti olaba kute Lukwago n'amateeka gaabwe era ne bamugana n'oyingira eggwanga bw'okwata Besigye n'omumazayo emyaka egi omanye abasirika ne bagamba nti olaba bakwata Besigye kati eyo strategic gundi eyo approach gye bakozesa bagikozesa deliberately kuinstillinga fear mu buli muntu naye ssebo abantu abo abasirise beexplodinga bayinza okukola catastrophic implosion munda mwennyini ne baabika bati bwe baabika tewaliwo aba na control abali mu gavumenti tebaba na control ku bivaamu naffe abali mu opposition tetuba na control ku bivaamu kubanga olwo mufuna headless revolution nga teri kagikulembedde ndabo walaba wano ku Kyebugerere ndowooza wali muto wano abantu beegugunga okumala ennaku ndowooza oba 2 oba ku lw'Ebugerere naye nga tewaliwo abakulembedde n'ogo nga buli omu kimusindiikiriza so kakati na kino kye bagezaako okupushinga abantu mu kkoona kyekintu kye baagala okuleeta naye teri ajja kukibaako na control kiyinza okugenda nga bwolaba Rwanda ekyagituukako nga teri alina control wano we tuli amawanga gonna agatuuka wano geetaaga abantu abasinga wegeetaagira abantu abali soba abasinga okubeera soba ng'abali mu gavumenti kuba mu gavumenti eyo wali abali soba obusoba bwabwe bulabikira wa mu kaseera bwe kati gye buli nnyo bulabikira wa gye buli nnyo kakati ebigambo Otafiire byayogera ali mu gavumenti yawa ali soba kati waliyo n'abalala bangi ali mu gavumenti ng'ayogera ebiri in line with opposition abasoba ayogera ng'akondeminga ebikyamu ebikolebwa naye ali seefu
oba ali seefu batali seefu naye point eri nti ayogera ebintu ebikwata ku kutulugunya abantu n'abyogerako mu lwatu naye waliyo n'abalala nga gye bali eyo nga tebabyogera nga ye nga babyogerereyo munda era gye bali ng'eyo munda gye babyogerera abamu nga ne information gye twogera be bagituwa okitegeera kakati n'olwekyo neeno mu opposition weetaagayo abali soba abasobola okuvaayo n'ensonga nga bwe baba bayogera tebayogeza emotions tebayogeza kucamuka kikusobozesa okuattractinga abali eri abali soba okwegatta n'abali eno eggwanga tusobole okuliseeseetula mpola okulijja wano we riri kubanga tetuyinza kulijjawo na kuvuma tetuyinza kulijjawo na kuwemula tetuyinza kulijjawo na kusiba bantu kubanga ekiri sayidi eno mu opposition kuvuma kuwemula kyekiri eno okuvuma n'okuwemula bigenda etubikanyugira abali mu gavumenti naye netubikanyugira n'abali mu opposition n'abali mu ffeffe nnyini kakati ekyo tekisobola kujja Uganda mu kattu kano keerimu kubanga eno mu opposition mulina okusooka okumanya nti mulina okwogera olulimi lumu ekiganye bwe mutakikola abasajja abo boolaba egambye abali desperate bwe babasanga nga muli fragmented nga buli omu ali mu kake tuba bangu nnyo ab'okuwangula baba bajja kutuwangula mu buli aspect teebereza nga akalulu ka 2021 nga tekannabaawo ng'oggyeko kano naye kali nga tekannabaawo nga bwe tugenda mu by-election by-election zonna ze twayingirangamu nga bwe ziba 10 ng'NRM eyinza okuwangulako emobeezi naye omanyi lwaki kwolwo opposition yeegattanga yonna n'egenda wali by-election n'erumba ewantu wamu kyekyazituwanguzanga naye okuva mu 2021 onale bwe Kyagulanyi we yajjira ne tutandika okweyuza ennyo by-election ezaaliwo okuva mu 2021 okutuuka ku kisanja kino mu kalulu kano zaalinga 10 n'egyo by-elections twawangulako egyo yawanowa ekawempe ewa Nalukoola endala zonna NRM yazituwangulako lwaki kubanga tweyuzaayuza ne tugaana okukolera awamu tubadde n'akalulu akazeemu wano ekalangala akekalangala walabye ebibiina tebyagenzeeyo kutwalayo candidate ebyopposition ebirala naye era tebyagenze wadde okunoonyeza munnaabwe owa Nuupu akalulu abanuupu bo be baabaddeyo bokka naye luli nga FDC DP PPP ani byonna byeyiwangayo ku candidate ogwo naye kati bakandidate babaddenga 5-6 babadde bangi nanti nga ab'ebibiina ebirala nga ba independent naye nga owa opposition owa Nuupu aliyo naye ab'ebibiina ebirala ne batagenda kumunoonyezaako kikalulu lwaki kubanga eno twerabanga abalabe n'abalabe ekyalibadde ekikyamu kolisi z'okwegattanga ab'opposition muzigezizzaako n'ezigaana anti kaakati omanyi lwaki zigaana bwe muvuma omuntu emyaka egi akalulu bwe kaggwa ne mumugaa nti jangu twegatte bw'oba olowooza bye muvumidde emyaka ena nti yabyerabidde bwe muba nga munaagenda mu meaningful work relationship muyina kusooka ne mugenda ne mwesibira mu kisenge nga waliwo abantu be muteekamu ekitiibwa ate kyali kibaddewo amaloboozi mangi agaze nga gasaba ensonga ezo anti naye tekibangawo kubanga kyetaaga ne mugenda ne mwogera ku bintu nti gundi wanvuma gundi wankola kino nawe wankola kiri munange saakikukola wantegeera bubi ansonyiwa ensonga yali bweti ebyo ne mubijjayo byonna
buli omu neetondera munne ne buli okamugaa nti naye kaakati nti tulina omulabe wadde ffe tetukkanya naye tulina ki omulabe kubanga omusiraamu nga mutamiivu bwe baba bagenda okumenya omuzikiti tayinza kulwanira ku sayidi y'abamenya muzikiti teyerabira ddiini era ajja avuya bw'ati avuya ng'amanyi gyagwa era abaagala okumenya omuzikiti akwata mayenje abakube so kakati ne opposition erina okukimanya nti tuyinza okuba nga tuli mu opposition ng'abamu gwe tokkiriza nti nno bali genuine naye naawe sigwe olina akapimo era sigwe olina akapimo pozi mulimu ne bano mawo be yagamba nti kungulu kakati akapimo toyinza kukapima nti gwe tupimirako ffe babeesigye baali mu NRM nga biseera ekyo NRM etutulugunya nga nabo gye bali naye bwe bajja twakkiriza nti bavudde eri bazzeeri era contribution Besigye gyakoze ku opposition toyinza kugikontestinga so tewateekwa kubaawo omuntu agamba nti nze opposition kuba n'okukyenyumirizaamu nze sagala kukyenyumirizaamu kyafuuse nga kivumu oba kyafuuse kyabulabe naddala okuba opposition tukubwira opposition tekiyinza kubeerawo era nze opposition yennyo opposition nze nayagala kubeera mu opposition saagala kubeera mu gavumenti nwana kugenda mu gavumenti lwaki nenyumiriza kubeera mu opposition naye yennyini eriko oba mu ndala gye njagala okuleeta ekyandeeta mu kuwakanya gavumenti njijjeko ngende mu gavumenti kati sinza kwenyumiririza nti kubanga bwe banaŋŋamba nti oyo si waffe opposition nti ekyo kyekibeera ekikulu naye obuzibu obukibaako nti bw'okyogera oba oddidde opposition oba abali mu struggle bonna ng'obatemyetemyemu ne gavumenti naye ekoze kinene nnyo nammwe okubalemesa okubeera obumu gavumenti twagimanya nti ejja kukikola yensonga lwaki tugirwanyisa tetwagisuubiramu kutuwa mirembe yensonga lwaki tugirwanyisa era nze buli gavumenti kyekola waliwo olumu lwe natuuka ekiseera nga ŋŋamba nti gavumenti eyongere okutulugunya ennyo abantu kubanga ffe twogedde nze natandika okwogera ng'abantu bangoba n'ewaabwe nze we natandikira mu 97 ng'abantu ne baganda bange nga bangoba ewaabwe baŋŋamba tutuleetera wano bizibu kati ng'abantu tebalaba tubagamba nti bannange ono gwe mulaba alinga mmesa ali afuuyirira era abamu tebannategeera nti we njagalira bongere okututulugunya abantu bazibuke amaaso n'abali mu opposition bakitegeere ti tewali mulabe wa munne obuzibu y'oli gwe tulwanyisa kakati ate ffe tuleme kuddaawo okweyuzaayuza waliwo oli gwe nawulira agamba nti Ssemujju tayagala Kyagulanyi nigamba bannange waliwo abantu omanyi kye bayita insult ng'abantu abamu basobola n'okutu-insultinga kati nze oyinza otya okuŋŋamba nti nina kuwagira Kyagulanyi nti nina muwagira nze natandika okugenda okulwanyisa Pulezidenti Museveni nga simanyi na Kyagulanyi gy'ali kati senga nali mpagira muntu kati senga nkyali mu opposition ate ntya kubanga bw'oba owagira muntu tugeze ng'owagira Kyagulanyi bw'avaawo nga struggle ogivaamu kubanga we nagira waliwo Ssemwogerere kati senga nali mpagira Ssemwogerere nga siwagira struggle kati senga nkyali mu struggle kati Besigye najja kati nempagira Besigye kati ne Besigye n'avaawo senga saagivaamu Mbabazi naye yajjako naye ne muwagirako nadda nayo mu gavumenti kani gwe situddeeko naye wano kati naye naddayo era nze nensigala wano nandigambye nti kati kangende n'oyo mu gavumenti okitegeera senga mpagira muntu Muzeeyi Bidandisa linajja neyesimbawo nembeera chief campaigner we naye n'avaawo nze nensigala mu struggle kati gwe lwaki ologamba nti Kyagulanyi bw'ajja ye gwe nnina okuwagira kiki kyakulemezaawo anti ekinemezaawo principle
nze njagala kukyusa bukulembeze busoboka buyina okusoboka abagezezzaako bagezezzaako era balina okugezaako ate tetulina golowooza nti nno bameka abakeera okukola ne batagaggawala balekerawo okukola kakati gwe lwaki olowooza nti nze gavumenti ennemye okuggyako nti giveeko kati problemu eri mu bantu kwe kuwagira individual kubanga individual oyo bwakubitrayinga ate ogwa bubi kati nze Kyagulanyi maze mu famire yaabwe emyaka 20 mu egyo nga ndi close friend nga ndi close friend waabwe nze ndi mu kibiina kyange ekya People's Progressive Party bw'ajja okwesimbawo kuba pulezidenti muwagira era nengenda ne munoonyeza n'akalulu nembeera ku ttiimu emunoonyeza naye siwagira ye muntu wagira kozi leka kuŋŋamba nti muwagire nga muntu okumuwagira ng'omuntu mu famire yaabwe buli omu aliyo mukwano gwange namuwagira kuba pulezidenti olw'okuba mukwano gwange Makumbi mukwano gwange Nyanzi yali bestman wange yawe mukwano gwange baani bamikuwaini bakwano bange kati mbawagire bonna bafuuke baminisita mpagira kozi leka kuŋŋamba nti gundi tawagira ono ekyandeeta mu byobufuzi kwagala kukyusa ki bukulembeze obwo ekyo kyendiko Kyagulanyi bw'aba yazze nga mu kiseera ekyo yakutte omugendo ogwo nga muwagira bw'aguvaako nga muta nze nsigalawo twogerako ku nsonga za NUP naddala eza iPod oba ozigoberedde bulungi abakulu abo baali baagaana okutuula mu kacaayi ke bayitanga kacaayi nti okutuula okunywa kacaayi konna ssente za miwa musolo ate nekijja nti ate akasente bakeetaaga wiyo baagala ebbaluwa ne zigenda kiki ekizibu kikyamu ki ekiryawo bato bange abo ekizibu kye balina kiri kimu bw'oba oyagala okubeera omukulembeze ky'otokkirizangako kukola kyekyaba okulembera okukukulembera be bali mu struggle gy'ogamba kujjako obukulembeze naye walino wansi nga kasi tokkiriza bano b'okulembera be baba bakukulembera nga be bakulaga direction ate b'okulembera kitegeeza nti tojja kusobola kubakulembera kuba kakati ekyo ekibuuzo ky'obuuzizza ekikireeta kiri ekintu eki nti abakulembeze baateeka amatu ku ttaka ne bagamba abagoberezi baffe baagala kuwulira ki kye baagala okuwulira nti totudde nabali kye baagala okuwulira nti tewatutte ssente za gavumenti nti abantu baffe kye baagala okukola ki kati bo ne bayogera ekyo naye nga kye boogera bamanyi nti si kyekituufu nga bakimanyi nti si kyekituufu kubanga nze nzijukira bampaako ne ku bbaluwa gitwale mu iPod awo we bagambira nti tebaagala kugenda tebasobola kutuula mu iPod nze ate bampa ebbaluwa ngitwale mu iPod ngibatwalireyo aba NUP bonnyini naye gye bagamba nti nno wali akacaayi baagala tuulayo ne bagimpa mu nkukutu ne bagimpa nti ngitwale mboogerereyo era ebbaluwa eyo bwe nava mu iPod ne bagamba bonna abaagenze mu iPod bagule kaakati nenzigyayo ebbaluwa eyo nengiteeka mu public ne bagamba naye bwe nabadde ngenda mwampadde ebbaluwa eno nammwe mwadde mugenda kugulwa ow'okubikkako naye ng'ekituufu baba bakimanyi ng'ekituufu baba bakimanyi baali bakimanyi nti zino ssente za gavumenti za wa musolo baziteekawo kuziwa bibiina byonna kyokka bo ne baagala okusiiga ekifaananyi abantu abalala kuba baagadde okulaba public kyeyagala okuwulira ne baagala basiige abaagendayo nti abo bakolagana na gavumenti baalya naye nga bakimanyi nti kyeboogera si kyekituufu naye kati ekyewunyisa nti public gye baayigambanga ekyo kuba nze nabagambanga nti okugaana okugamba nti tojja kugenda kutuula mu iPod obanga omuntu agamba nti sirya nyama ndyamu supu
katoyinza ganti tulya nyama ndyamu supu oba ogirya toyinza kuba musiraamu nga batadde wali olusiniya lw'embizi bataddeko muwogo ne ovakkedo n'ennyaanya noga nti ebifi n'obisendeeri gwe n'olya vakkedo n'ennyaanya ne muwogo noga tolya mbizi oba olidde ddala oba olidde naye kakati na kino bwe kiri nga bagamba nti tetutuula ne bali kyokka mu paalamenti batuula wamu mu paalamenti ewali aba NRM abali mu paalamenti ate mu paalamenti gyebali ate ntibagala tuula mu paalamenti aba NRM gyebali waba nnyama supu era oba tolyamu supu oba oliridde nyama kubanga mu paalamenti mutuula mwenna kakati oga nti ate waliwo tojja kutuula nabo ate no waliyo n'ekibiina ekirala bakiyita National Consultative Forum kigata ebibiina byonna ebiri mu paalamenti n'ebitali mu paalamenti mu eyo forum chairman waayo yabeera ye president w'ekibiina ekisinza ababaka mu paalamenti kigeza NUP erina kuba chairman waakyo NRM vice chairman ye w'ekibiina ekyokubiri eky'ababaka mu paalamenti bakiikayo bulungi nnyo era vice chairperson abadde nga Mugisha vice chairperson wa Western Region owa Nuupu yabadde vice chairman wa National Consultative Forum ngera yakubiriza enkiiko zonna nga naye mutuulamu bonna aba NRM kubanga iPod yali mu mawulire nnyo President Museveni abaawo kati waliwo atagamba nti ate ntuula ntya waali abantu bajja kunda babagambe nti nakoze eki kyokka kyenkugambye nti kasokkiriza abantu bye baba bakuvuga naye abantu jangu obabuulire ekituufu obagambe nti ekintu tewali kugenda kutunula mu feesi yatutulugunya mugambe nti ssebo kino kikyamu na kino kikyamu naye ensonga ez'okuteesako si ze batadde ku mwanjo bataddeko ensonga za ssente anti kati ensonga za ssente bataddeko kubanga senga zaali za kuteesa okuteesa osobola okuteesa nga tofunye ssente naye kakati ekyebbaluwa gye bawandiise of course ebbaluwa kati bakawandiika bbiri bajja kwekuba engolo kakati bagenda kutuulayo bagenda kubakkiriza kubanga olukiiko lw'abasekretary general lwabakkiriza babadde tebasobola kubeerawo nga ssente ezo tebazifuna kuba ssente nnyingi buli myezi 3 baba bawandooza akawumbi kamu mu miliyoni 7 ze bawa ekyo ekibiina kati ekyo nga tebayinza kuzirekayo ezo ssente nnyingi wotunuulira n'engeri ekibiina gye kirwaningamu kyetaaga ssente naye kaakati gwe bano be wali ovuma nti babaguze kakati essaawa zino oba ogenda kubagamba ki ekisooka ebintu bino byonna tubitereka ebintu bino byonna tubitereka omukulu n'avaayo n'atugamba okunywa kacaayi anti kati ab'omulembe guno mmwe mulowooza nti ebintu biringa bya tikitoko tikiiseewo kigenze tyoscrollinga noyitawo naye wateeka okubeerawo scrutiny nti bw'oyogera ekintu leero enkya tukuteeke ku tasiki tukugambe nti naye luli watugambye otugamba birala awo nange wali konsani yange nze nkugambye nti tosobola kugamba nti totuula na bantu wali nga bwe balonda gavumenti gw'olonda leader of opposition n'olonda ne baminisita ba shadow ministers ne bakwata leader of opposition ne bamuwa emmotoka ya namba myufu ne bakwata emmotoka endala ng'erimu abasirikale ne bagimuwa nga yemugulirawo 10 ne bakwata miliyoni 8 nga zibawadde ofiisi ye buli lunaku aspendingeko ate n'ogamba nti situula nabo ate nga ziri ssente waziganyiza miwa musolo zino zolikira za miwa musolo nezo za miwa musolo kati oyinza otoga nti abo nti abo ezo ssente za kibi ojjukira nga bagamba ezo ssente za kibi wabaddewo naawe engeri obadde butambula ku mitimbagano ku nsaasaanya naddala abudde oluvuganya kati baazitaddeko sanitayiza baazisabidde kwegamba bw'oba oyogera abaganda bagamba nti olekangamu ensiisi bye ziririira mu ttaka accountability tomala googera buli kintu buli ssaawa kuba kakati ebyo baavuma buli muntu kati essaawa zino bo bennyini be bawandiika okusaba ate tebayinza kukomawo kwetondera be baavuma nti bannange mutusonyiwe
twali tulabye bukyamu. Kyenkugambye nti nga gavumenti eri ku desperation bwetyo ng'ate mmwe mweyuzaayuza mu buntu butaliimu kuba kakati ako kaati katuyuliza ki kaali kantu katono naye ne katuyuzaayuza ne tumera okwo myaka 2 tuyomba iPod efuusa iPod kati olwaleero ffenna gye tuli ati bagenda tugamba ki waliwo eyangambye ti kati ekitutwalayo kubanga iPod kati eri mu tteeka tebadde ne mutunuulira na kati iPod eri mu tteeka etteeka teri ku comparinga kugiyingira yo eri mu tteeka naye etteeka teri kukaka kugiyingira oli waddembe okubeeramu oba obutabeera mu iPod. Kati okibanga kiri mu tteeka kitegeeza there is an agenda they have as to why balina okugendayo. Anti sente. Of course. Sente. Kubanga nkugambye nti ye kugamba oba oyagala yingira oba toyagala toyingira. Naye kugamba bw'otoyingira tofuna ki? Sente. Kakati bw'eba mbi. Ekya sente tekyandikuyingizaayo. Senga mbi. Ekya sente kyekyandikoze eki bw'oba oli ku principle bw'oba ogamba nti oli ku principle ekyo ekintu kibi toyinza kugendayo n'ogaa nti naye wadde kibi kagende nzijeyo sente ziri kati ekyo kyekizibu kye tulina mu bakulembeze nakugambye nti Uganda weeri yeetaaga abakulembeze sayidi eno ne sayidi eri nga bali soba okusobola okugikwata ereme kusirituka kugenda gye yava. Abali mu gavumenti abamu balina okufuna assurance nti ffe bwe tujja mu buyinza tetugenda kubabonyaabonya, tetugenda kubasiba. In fact ebintu ebimu biyinza n'okuba nga bireetebwa okuva ku bye twogera. Kubanga gwe teebereza senga ngamba nti neba naye mutabani wa President Museveni ebintu byakola bino si bya buntu. Lwaki tabikyusa? Lwaki akola kino? Kirimu enjawulo. Bwe tolowooza nti reaction y'omuntu oyo eba yanjawulo. Naye nze nabagamba nti bw'oba oyogera ku President Museveni manya nti wali amuyita taata, wali amuyita jjajja, wali amuyita mwami. Engeri reaction zenda maaso naddala ku mukutu gwa X. Si kyoyagala osinziirako ogambe nti no reaction omuntu agamba why? Anti ngeri gy'okutema ensuka kati bw'okwata obuyinza. Anti kakati kyekugambye nti sayidi zonna by'oyogera omuntu ne bw'oba eno mu opposition oba oli mu gavumenti kati nga muhoozi byateeka ku Twitter otya n'ogaa nti ono bw'atuuka mu buyinza kyekigenda okubeerawo. Kati ate naffe abali mu opposition bye twogera oluusi nga tubyogera na ku bannaffe oluusi ne tubyogera ku bakulembeze bannono era oli agamba nti bano nabo bwe bakwata ku mmundu ne bakwata ku ssente ne bakwata ne ku buyinza nti ate bo baba bagenda kweyisa batya. So kyempitidde nti kyetaaga abantu kati abali soba nga ne bw'oba nga onyiize nga obusungu bwo obupima ng'ogenda okwogera. Omanyi waliwo abantu ba biti bibiri atulaba asobola okusalawo ye asobola kugendako naani nga nkutte egiraasi mulimu amazzi nga ntwalira bagenyi kunywa nojja nonninnya akakondo k'engatto yo ku kigere ne nkanyuga eri giraasi ne nkusukuma onve ku kigere gamba onninnyidde ki n'omala nonneetondera nti mbadde sigenderedde naye ng'egiraasi nziyiye n'amazzi gayiise n'egiraasi zikoze eki zaatise omulala ye ng'era asitudde egiraasi ze zimu ne bamulinnya ku kigere n'awulira obusungu naye ng'alumwa n'atwala n'abituusa ku ki ku mmeeza awali abagenyi n'akomawo n'agamba gundi onninnyidde ki naye era n'omugamba nti amusole. Kakati abantu abo bombi buli omu yaba yafunye obusungu obulumi bwe bumu naye engeri gyabukonteiningamu yemataringa ono owookubiri egiraasi azisevinze n'abagenyi abawadde amazzi oli talina kyasevinzeko n'eki
naye ate bombi babagambye nti sorry with the damage tebalina kye bagenda kubanga bakugambye sorry oba tolina kyogenda kumukola okitegeera oba tolina kyogenda kumukola so obukulembeze bwetaaga okubeera ne restraint kwegamba okwekuuma okwekomako ne bw'oba nga onyiize otya osobole okuyita awantu nga bw'onoyita mu sseŋŋenge natumaliriza akadde kadduka speed natumaliriza na Uganda ayinza kumalako atya kino ekisanja eky'emyaka 5 nga tutandise mu mbeera ya duka pressure ku pressure ne Uganda agenda gimalako bannayuganda aba bulijjo fena ddala ffe babanayinki mwe banayinki essuubi temuliteeka muffe bannabyabufuzi ffe bannabyabufuzi abasinga tunoonya bifo era kasita tukifuna nga kikoze eki nga kiwedde ebisigadde ebyabannayuganda tuba tetukyabirowoozaako era oba oyagala okumanya wano babadde bagobera abantu ku nguudo nga bakuba ebintu babimenyaamenya nga buli munnabyabufuzi yenna opposition asirise bwati naye ng'omanyi bw'oyogerako nabo kye bakugamba muneesi nalayira abasajja bayinza okunemesa okulayira ali mu kooti gagamba nti munnange ndi mu kooti omusango gukyali mu kooti sookondeke naye nga wano ng'akugamba mbu ndi mu struggle tuli ku nsonga zammwe tuli mu struggle naye wano bwadde bali agamu neesi nalayira Saddam ndeka kakati era weeziri so kakati ffe bannabyabufuzi abasinga temututeekamu bwesige tugenda kubanunula kye nakugambye nti nno kyekizibu kye tugenda okusanga nti abantu bagenda okusirika baziire bwe banaaziira ekirivaamu baabike bwe banaayabika naffe ffennyini abali mu opposition bajja kututwaliramu bajja gamba mmwe bamu lwa nsonga ONRM avuga Land Cruiser ya milioni 3.5 zibamuwa mu parliament n'opposition gy'avuga agamba nti gavumenti bali ku ssente za Mwamsolo naye nga naye gy'atambuliramu okitegeera kakati trip ze bagendako bafuna padiem y'omu kakati abo toyinza kugamba nti obateekemu essuubi struggle eyabwe eba yatuuka kakati abamu ku ffe neero si wano tetujagala neero si wano ngamba nze ng'omuntu nze sina position ninje njagala nze ndi mu struggle yennyini nze gambye mubumpe mu gavumenti ejja anti eno nze njagala eno gye njagala okuggyako eno gye njagala okuggyako omuntu yenna abantu batono nnyo abalwanirira abantu nga beesimbawo ne bagamba nti tulwanirira abantu batono nnyo buli muntu yenna gwolaba abasinga obungi nga beesimbawo baba balwana kufuna kifo ekyo kye beesimbyewo si struggle olaba obululu okukuuma obululu ng'osanga MP nga mu Ttale Center mwali balangirira obubwe n'obwa Bobi Wine naye yo obubwe olugga okumulangirira misinde n'essimu ng'agijjako buno bwa pulezidenti nga tebukyamukwatako abayasubira tagenda yitamu oba aje ekikye kye kyabadde agenderedde kake kokka ekikye kyaba yagenderedde era olumulangirira beppa taddayo kuwuliza nti obwa pulezidenti babulangiridde batya waliwo mbaka palamenti yaŋŋamba nze ku kampeyini wenfuna layini empya nembakasuka ettale nokuddamu munonyako nga tezikyali kakati kyenkugambye nti bannabyabufuzi abasinga ebyo byonna ebigambo by'owulira boogera ne bafuumuula kintu eki
bwadde ebbali ng'amaze akugamba n'okugamba nti olowooza nti Bobi Wine agenda kufuuka pulezidenti nze nnoonya kange yakugamba olaba pulezidenti alina mu ggwanga tasobola kudda mirembe siryerabira be natuula nabo baali 6 era bonna baafuuka ba MP mu kisanja kiri Honorable Bobi Wine we yasookera okujjira natuula nabo ku palamenti awo mu palamenti awo ku ofiisi z'abamemba ba palamenti awo ne tutuula mu meeting bwetu omu ku bagundiiva ennyo mu Nuupu n'akola statement n'agamba nti olowooza ntugeze wa Bobi Wine nti kubanga tumwagala agenda kufuuka pulezidenti oyo ng'afuuka pulezidenti wani ng'aboogera ebyo bali mu kibiina ati kati mugundiivu nnyo mu Nuupu nnyo n'agamba ng'oyo ng'afuuka pulezidenti wani tugendayo kufunayo masannyalaze kugenda mu palamenti oyo abeera pulezidenti wani nga tutudde awo twali 6 naye nga bwe twali awo 6 5 bayingira palamenti ku Nuupu kaadi tiketi naye awo twali tuteesa ku ngeri ki gye tuzimbamu people power mu region y'emu ndowooza okirabye kati mwabali mu struggle naye kati abo bonna baafuuka ba palamenti omu n'afuuka mugundiivu mu kibiina omwo naye yalina okukkiriza nti bwalinanga pulezidenti w'ekibiina kye tasobola fuga ggwanga naye kanyini tasobola namukkiriza kola ki yagamba oyo afuuka pulezidenti wani olowooza kati nze ne gundi tuyinza okugendayo mbu agenda okubeera pulezidenti waffe kati ekyo kyekiri ku bannabyabufuzi abannabyabufuzi abanoonya ebifo kaakati nze bino byenjogera oyinza okwebuuza ngwa sayidi eno oba eno kubanga nze soogera kusanyusa muntu ampa akalulu ayogera okusanyusa omuntu amuwa akalulu era ajja kwogera ebyo abantu ebinaabasanyusa bamulonde soogera bannonde tweyanziga kaddeko amiina olulala bwe tutyo namwe mwebale kujja ne munnoonya osobola otunoonyaako ku bibutu byaffe gyonna ne ku tiktok kwetuli so nga ate tulina n'abaana abazina amazina amalungi ababumo culture performance banoonyeeko najjako nga bawa omukolo ekitiibwa bazina amazina g'ekika kyonna culture dances mikolo kwanjula mbaga emikolo egiri corporate bajja kuba nga ate bajja ate okusanyusa offices zaabwe balisangibwa bweyogera ekirinnya n'enamba z'essimu ogenda zifuna ku screen yo so nga ate ne bannaffe abagapana stones and concrete limited nabo basangibwa mukono ntaawo banoonyeeko gwayagala okuzimba ennyumba balina amayinja amalungi ku nnyumba ye n'ekikomerakyo n'enamba zaabwe z'essimu ojja zifuna ku screen awo mbadde Rosette Nansamba akuume. Media 24/7. News in the Mirror.